Buchaman himself, you don't know. Twatandika projects ezimu ne president ne General Salim Saleh katinga ghetto structure twatandikawo jamulira nti yazirimu ngate nazitandika president kenyini yankube ekikono Bobi Wine tano wange Buchaman agamba nti yejjusa okuva ewa Bad Bobi Wine bambira hanzi uliriza bulungi nnyo. Buchaman agamba nti byonna ebigenda maaso President Museveni yakulidde okumukuba ekikono era agamba nti musajja sitamuberedde bulungi ku side ye. Agamba nti yetaga second chance nkubuuza gwandaba bobanga gwe Bobi Wine, can you give him a second chance? Kumukutu wanda boy yuji njagala no subscribe ngata ndaba embozi nga zino nezisingawo tugenda in depth netulanga tuzikunyonyola. Buchaman be bamu ku bantu Bobi Wine be yali nabo ne basooka kubanga balaba nti teyalina kiddako ne basooka kubanga bamuteeke ebbali. Nako leero agamba nti asabayo appointment newe n'aba emu era nkubuuza gwandaba mu mbozi gye njagala okulaga ng'alaajana President Museveni nti yasiso muteeka wansi ku bittaka n'amusimulizaako ebisoto. Wekugambye anti president bwekimwakimanyi nti yankuba ekikono ezo program eyo project agimanyi nti twagitandika nene General Salim Saleh ni General Salim Saleh mulaba nze natwala afande damulira mu ghetto zona ne mu dipo ne mulambuza ne mwawulya difference ya dipo ne ghetto ne mutwala ne mulaga ba komanda bona abazi ghetto kubanga ni General Salim Saleh nabasitwa ne mbatwalayo just kikono ate chikono ekyo kya president kubanga amanyi Buchaman ate kyali wa Bobi Wine ate simanyi baabya ne Bobi Wine bakola ne Bobi Wine n'atayagala kufundinga ki projects zange nange okunyambanga omuntu kyatayagala kubanga oli naye amuzoganya president kenyini yankuba ekikono Bobi Wine tano wange naye kati sawaire ali mu bye nange ndi mu byange no yakwanti bo bali balowooza nti wabuli kaseera tukwatagana nnyo ne Bobi Wine ngije abazoganya bamanyi nange Buchaman ajja bazoganya nolabanga baganyi buganyi just kumpa bintu byange na kusupportinga programs zange na kumpa budget mu office yange yajja bucho oloza nti tebakozesa mu kaseera ke bali betaka kukozesa ne bakuta bekifanananga Buchaman amanyi president amanyi Buchaman kyali wa Bobi Wine. Bobi Wine kansembene kana kagambo kati njagala ulize waddako ogenda kutya ensi. Buchaman agamba nti takyalina mugaso ku nsi era ayayanira eddakika n'ezina batana azogedde mbasa ojagala okawulize njagala ompendowooza mu comment section. Amisa Megal nabadde nsoma comment section abantu nga bagamba kale singa yasigala ewa Bobi singa alimbitibwa bya kika kya wagulu nnyo wejjusa otula no wejjusa noga kale singa nali nnyamu ekiseera ekimu nzira awerera ejjusa nga nze nga ndaba ne bakyali bange bonna benaleeta obulesi mu Firebase kati nga Nubia nze namuleeta nabange sawaira agenda kufuka MP ngate ngenda mulonda wanene wano wensula taze kuba MP aze kubwa agenda chiki wano wensula nga si MP kubanga jore yatutwala then ya inachazeke ekifaalo aze kubwa meya yeah okitegedde aze kubwa meya nakawa kati olabira ddala nga ng'omuntu era ensalwa ejja mu mutima gw'omuntu ng'omuntu alaba akoze naye ng'ate akoze ekiseera kyonna nenga takoze tasiimiddwa tafunyemu nti neno gye wava bakulaga nti bo abasinga obungi bali bulungi bakyusiza obulamu bwabwe ate goli mu gavumenti ate gavumenti ne ideas gwe wazibawa ideology eyo gye batambulirako eya ghetto nga gwe wagibawa wakwata akatiba n'okawa president n'amaana akawateekamu ddamulira ng'omuntu yenna yejjusa nange era nejjusa era kinnuma mu lo tatuse kwata kubo sokoddeyo ko wanaba akomyewo e Kampala nga avudde eri gyali mu kyalo sokoddeyo ke magero bogende wakakube wakomanyiyo omusajja oyo tano wange era waba ngambye nti jangu era no kati Buchembera gyolimu etakyasobola kuyita because kati gwe yeetaaga sajja bakozesa kyonna kyekiri gwogamba bakusuulawo kati gwe olina omukuddamu omunoonyi anti kati president bwoba oyingira mu mirimu gya gavumenti mu signinga mandate nze mandate yange nibe nasayininga ne president tosula obusuuzi mulimu nodduka n'ogenda naye embeera bwebezze osobola okudda omusajja wange embeera bwebezze osobola okudda wakyaliwo noddamu n'otambuza obulamu osobola kwesiba ku kintu kimu ne baba nga bakusuubiza tebatuukiriza president kenyini agamba nkwadde kino enkya n'otakifuna okitegedde pledges zaakola byabawadde abantu nebitatuuka ku ground ate ffe tubeera mu bantu n'akusuubiza nti nkuwadde kino n'okibanja emyaka 5 ddala president si yabakuba ekikono president mwenyini yakulwana nabadde ne Kenzo ku Sunday
big up on yourself, yo. Emprogoma yedembe. Jajabu jatandikirawo. Nakulabyeko nga wemulugunyoga nti mbutuufu olugendo lwakwata n'ogenda eggulu obulambo bwonna bwe wakwata n'ogenda mu kibiina ekimu ekyayenyalemu n'osavinga ng'omuntu. Nasavinga nga omuntu olw'okuba nti president yalina ebirowoozo ebirungi ebirowoozo ebirungi byalina eri abaana ba ghetto era kuba tosobola kuŋŋamba nti kati nga ghetto structure zetatandikawo Damulira nti yazirimu ng'ate nazitandika n'eddamulira nze namutola mu ghetto wonna okumulaga ba ghetto youth ne dipo zonna president ateeka okubanga era akimanyi nga kiri intentional nti Buchaman project zino tetugenda kuzifandinga nga azirimu olw'okuba nti akwatagana yali kyali wa Bobi Wine mukyali oba jaggwirawo ddala Bobi Wine tano wange naye nti bwe baba bankozesa tebagenda kukyusa abantu kubanga banjagala ku ground nga as a ghetto president kubanga nze mu ghetto gyendi era abaana ba ghetto bakyampuliriramu era banzikiririzaamu nga president waabwe newankubadde NRM manyi okujja nebanga omuntu alina ebirowoozo ebirungi ebigenda okugatta ku bantu ne programs ennungi ne batazisupportinga nekirabikanga ababa bakozesa okitegedde kino nkyagadde kubanga sijja kugamba nti tamanyi nga project twazitandika naye okitegedde ghetto structures twazitandika ne president Yoweri Kaguta Museveni mu 2019 bwe namusisinkana nambuuza engeri tusurvivinga mu ghetto engeri gyetubeerawo tukola ki mu ghetto nembimubuulira nambuuza nti omanye ekyagudde Aluwa onaku Bobi Wine yali Aluwa ne bakuba emmotoka y'abayimba yes olunaku president lwa muntu ali ogenda okumulaba ne mugamba tutandikewo structure zaffe mu ghetto ezinga za NRM kubanga Bobi Wine naye ezali eza mu fire base ghetto government yazifula ba foot soldiers kanaffe tubeerewo n'ezaffe tujjeyo bana abaana tubakoleko mindset change bafune emirimu basobole okwekolera bave mu byekiyaaye basobole okukola nemmaliriza naŋŋamba agenda okusinkana General Salim Saleh nengenda okusinkana General Salim Saleh nantuma wa 75 commanders abazi ghetto zonna e Kampala era nabakwata nembatwalya General Salim Saleh natugamba tudde tukole obukiiko ku ground obw'abantu basatu treasurer chairman nengena nembukola obukiiko emala okukola obukiiko nagenda okuddamu okulaba nga bansindikidde Major Emma najje wange ngenda okugira bwe nti nga nda program zirimu Damulira basademu afande Damulira natwala mu office ye nga senior presidential advisor eri Munyonyo bucha nawe bali baku office nga presidential advisor munange nze nagenda ningamba ne minister Babalanda atutwala mu office ya president wano nemugamba munange sina office emirimu njikolera waka wange bayuti bansalako waka stamp zibeera mu kisenge nemugamba nange mwana njagala nkole ki mbere ne office mutulemu mukyala wange yasoma ebitabo bye nange nasoma tukole office yaffe tusobole okuyamba bano abaana ba ghetto nemugamba banfunye ne budget banyongeze ne ku musaala kubanga emirimu gyenkola mingi abantu bafuna omusaala omunene ng'ate bakola emirimu mitono n'abantu abagoberera batono naye nze omusaala gwefuna tegusobola kummazaako na mirimu gyenkola nfuna omusaala mutono ate abantu bennina waka wange mu ghetto abaana bajja nga bayamba ebizibu ebimu nga bulwadde abakazi bazadde bajja ewange asine na benyinza bayamba ku musaala gwenfuna nekisembayo ng'ate gwo olabisibwa okitegedde kuba tebajja kulabisa president Museveni era bajja gamba wa Buchaman bamuwa tayagala kutuyamba okitegedde naye ng'ate sina kyennina sina kyenfunye ndiwo obubezi nga presidential advisor ne president nasembayo okwogera naye mwaka guwedde mu mwezi gwa November twamu meeting akathani kusaasira full figure abantu abasinga obungi president yabaye ebintu byabwe
naye zitanaba kuva bintu byange nkyali mu kisuubizo bagamba omuganda agamba akusuubiza akira akuma omanyi endongo ogimanyire wagitegekanako ogibaddemu ebbanga waliwo ogamba nti kati amazima amatuufu gali nti omuyimbi agenda okuleetera abantu alien skin era gwe baweerippako nti kati saa zino abantu abatukira president kuliko Bebe Cool kuliko ne Eddie Kenzo lwaki tofata omu ku abo akati abantu abuli omu amanyi obusobozi bwange kati nga Eddie Kenzo nze namweta mu Firebase okitegedde Bebe Cool akimanyi gye tuvudde mabega yonna just tebaagala bwagazi Buchaman kolaki kubaako kyaliako ate nobakubira nobagamba nange munteekeko ngende nibagamba tukyalinze baproving budgets kibiki nibakuwamve naye ngaze mbimanyi ndi muntu mukulu okitegedde kiri ku NRM nga NRM erina abantu abakoleredde NRM okumala ebbanga eddene naye nga tebannaki bafunye ku NRM naye omuntu najja buzi n'ava gyavudde n'abalimbalimba n'amaanyi bamuwa ssente naye ng'ate ffe abantu abafiire ne kariya zaffe eza music tetukyayimba tetukyaperforminga nga tebasobola kuyitana kubeera mu campaign kiddirayo ddala gundi ku ssaabakunzi owa NRM madamu ani mobilizer waffe owa NRM omukyala sigenda nnyo mu byabufuzi ebyo nyinza okuba simutegeera omukyala oyo nti kiddayo mu ofisi ye nga ye NRM nti bannaye omusajja ono Buchaman luli yategeka Mema Election Music Awards ezaaliwo eza president ozijjukira eza yero ze nategeka nzijjukira nalimu yes netuwa abantu awards abayimbira president Museveni nga tulaba nayo ebeera mobilization okitegedde Seninde madam Seninde kino kidda gyali mu office ye nga ye Seninde mobilizer asonera ku kitunamula ate nawe busobozi bwange abumanyi naye nga bw'omanyi ekikono kiri mu NRM mulimu ekikono omuntu akulaba nga olina obusobozi naye nga tasobola nakukola ki kukkiriza omusemberere oba omwe idea oba mukole mwenna ate nga president nga atimanyi idea yo bw'enaaba nnungi naawe bajja muteeka ebbali gwe obeerewo bajja muteeka ebbali gwe bakulabewo okitegedde byebyo biri mu NRM nabitegeera oyina kwekubira nduno ga bannaye semuti sijja ku ssente bannaye okitegedde tabakola wadde ssente butonotono abantu balowooza baatuwa ssente tulina ssente mullo nkubulya mullo Bucha president ampanga ku ssente mullo oli ku radio Simba gamba nze Buchaman sikwatanga ku ssente ya NRM nze Buchaman tebampanga ku ssente ya NRM nti yiyo era ssente ze nafunanga yo zaali za mirimu twakola egyo emirimu gya Museveni Election Music Awards ze twakola twazikola n'ebbalamu omulundi guli president era n'asuubiza abantu ente buli omu muwa ente yali awangudde tebafuna nasembayo okulaba Ashibaga Kato ali Masaka eyo naye baaba Ashibaga Kato kati abantu ngaabo kyengezaako okulaga nebabanga babakozesa bukozesa n'abasuula waawo abantu abajja ne ideas ennungi eziyambye ate ku president Museveni nebabanga bano bennyini aba NRM tebabafaako tebabayamba Bucha obeera ne bana bayimbi abato abaliko bali mukwano NRM kati bagamba nti mmwe mwakozesa bubi akaseera kammwe so kati you have to keep quiet mwina kusirika busirisi waba akuyisa batya sirika wasalawo nokola n'omusajja yena okozesa bubi akaseera sikakozesa bubi singa twakakozesa bubi singa president Museveni twali muvubuka n'omwe ayambala t-shirt ya NRM mu Kampala eyo na inspiration yange eyo na mindset change yange bano ba alien skin bagenza okujja mu NRM nga waliwo Buchaman ghetto president eyaba wakatiba kali akasooka organizing structures mu ghetto okitegedde akaseera kange sikakozeseza bubi nkakozesemu mirimu siridde buli ssente era nina kyengaseeko zino zona 7 hills emulaba abeera enguudo awo gonna magezi gange security by nako gonna magezi gange bonna abadde bakola amanda mu ghetto abakazi abakola amanda ago magezi gange eyo na mirimu akaseera kange sakozesa bubi naye just benkola nabo bebankuba ekikono singa president avayo kuyamba mu nsonga eno kyekiddako era nja kudda ku radio Simba nangirire kuba nzira abadde ndaba abayimbi abali mu kuyimba ennyimba ezimu ng'ennyimba zaabwe nabo tebazimanyi naye ngamba naye abayimbi abamu Bucha oluyimba alina ennyimba nga temumatira tukumatira
enyimba abantu zebategeera lwaki togenda mu fudi togenda genda kuba bamanyi nti ono bwe tunamusembeza omanyi waliyo bannange omuntu ttaano wange omuntu atayagaliza muntu mubi n'akatono ke wandifunyewo nga Buchamani nga tebakwagalawo at least batwala gwe batamanyi ne bakulekawo naye omuntu omulala aziye nga bwe tozikoze eki swasisuubira nti wali ayimbira president kubwereere eyo nedda bonna bali facilitate kezo yagambye ayimbira bwereere ate ayimbira bwereere ki ekimuyimbisa obwe ayimba nga presidential advisor asinzira ku office ye n'ayimba ate nga naye office ye mugi olimu ate nga nange ndi presidential advisor kyayagala ogamba bonna ba presidential advisor bali mu campaign sawa zino tibaliyo njagala nfune esimu wane mu bbiri nga olina ekibuzo ky'obuuza Jajja Butcher tumutetu tuve ku radio Simba ate abalutindo bajje bakwasaganya ensonga ali ku Simba ani ono brother tuyite mbwangu tugende Bwana Butcher agamba atya ndi fit kyekiyo Ssenyonjo kojja wange ndi wano ensonga tuziwuliriza mpola mpola ene Ssemuto esebo naye omusajja akuteekamu nnyo okitegedde yakusuula ati munange byebyo bagamba bantu balamu tebeesigika tweyanziza nkwatayo omwasembayo tubenga Butcher tumuta kubanga obudde bwo butuduseduseeko wane emisinde gibadde gya kika kya waggulu nnyo Jajja Butcher alina ebyamusibyesibyemu ogamba sebo kale sebo naye balekuwiriza ono muzuna Vincent yano mu kirima kya Igomba kibuzo kyolina eri Jajja Butcher mute Jajja Butcher maana akomewali kyagulanyi fe tumulindiridde Jajja Butcher obubaka obuwuli si bulango damu ekibuzo kyo yonkute abantu bagamba obanga mu butuufu bakubye ekikono kituka koma weeka ekintu ky'okoma wewaka sikinaako buzibu naye nakugambye nti bw'oba oyingira gavumenti era obeera ne mandate zokola ki zosayininga contracts okitegedde ate pulezidenti ayinza okuba nga munenyeza eno nga tamanyi ng'ojja kutuuka yakugambye nagamba nze mbadde simanyi okitegedde ekintu ky'okulangira nti kati ngenze nzizeeyo waka sisobola kikola nga simaze kulaba pulezidenti sibulankute mwena abawuliriza radio Simba ono Buchaman ghetto president 3 mu bbanga 2 ku nyama tubagala nnyo kyakabi nnyo era nze gye ndi mu ghetto baghetto yuti mwana temupowa mubeereyo Jajja Butcher ajja kuwa watuka essaawa yonna ina di dance alijyalema whining sweeping them rock big up the niggas and you love on our style all of them girl on sit down pan rhythm make sure say that you wine and go down keep up moving the under rhythm agwan and them and them have to touch if and the girls them have to dance me love is the girl them have to wine and go down Simba plug my head them kutadde